eno olaba ensonga ezo abali ku layini bonna kaguwa ndaba ono ow'ekikooti bannange asemereddwa nabweru LC1 bannange mukulika empaka zino kafeero ze yayima nti wakiri ziringa amazina agakugubya ekibuno agaddiikuula ate era omuntu y'omu mu bibadde mu pasika eggulo nze gwe mpulira nga bw'ataakolebwa kajja kutufuukira ekizibu kinene okukolebwako ngamba mu discipline mu kubuulirirwa sikolako kulyo bantu ogamba nti mukoleko kitegeeza ebintu binnaku zino ngamba bugambi nti akolebwako mu mbeera y'okubuulirirako era yazzeemu gasaagala nze bantu bakoze nnyo bafujjo alien skin ayina ebintu byeyogedde nga ne byeyakoze oba tusooke tumuleke tusooke naloke giant kuba aliwo omuntu gwokolako noga nti oba yeesibye ku bantu mu bubi ne Bobby gwagoberera yamuga nti nze mukulu nakyusa tongobererako bibi ngobererako birungi be like what I am today kati Dennis Roke Giant bw'abaawo gwe tubatusooka kuba Roke Giant yagenze n'azuukira gye yavudde n'agamba nti bannange nze gwe mutunulako wano ndi muntu ayazaala abaana abangi kati naye mu kuzaala abaana abangi bannange bakyala b'abaana bakyala bange temunnoonya mu kutunula Roke Giant ono omusajja gwe njagala ennyo abamu kubaleeta hip hop okufuuka ow'amaanyi alabikanga ayeetaagamu okubuddaabuda nga bwe batukolerako olumu lw'emikalica mu mbeera eyo mpozi n'atujjukiza ne buchamaniro yamukuba bye yayitamu babadde atubuze yono ne bulungi nnyo magye obulamu mbutambuza bulungi lwa nsonga nsobola okujja ku kivulu omanye ebibuuzo ebimu olemu kiddamu nti naye oli bulungi tiye obulamu yesu omuntu gw'osanze gamba mukama yeebale n'ekirala olunaku lugatta ensi yonna osanga tewandindabye naye ate olw'olunaku olwawamu olw'amazuukira osanga nange muzuukidde leero osanga njagala okwebaza Shiba nyimbiddemu onkunde kusenyi ng'ogamba oli tiimu Shiba owadde otya gaseke obyadde yatudde mu buntu nze music mumanyi naye Uganda ngisasira ekintu ekyo nze nzija nenga ne kandabe kuba nze ngamba onaaso kuba mbaddewo ndabe kamiliyoni nga bajja ne bagwa nga mbalaba mulo sitya kyogera kati Shiba eka yalina emikono girabye era nze nfunye n'ebyenga mukama bonna baliwa naye nga waali so ne kalo gamba tiimu tweyungeko bweyunzi tugende mu maaso bannayuganda nze mbasaasira anti abo baana mulo naffe twali tunera kuba nti fobeero music bwatyo music olina akabuli ne tokwata ku muntu tokola otya oba okitegedde so nze nvuga mmotoka yange ey'ebigere nze nali kupama wadi red carpet nga amatala gaaka n'ebino bitta n'amaaso ono China naye oli alinga England lasa nze mukwano gwange omumanyi Charles Lubega oyo mutabani wa wava munno omulala yaani omukulu Lubega wanzonwa mystic gye mikwano gyankati mmwe munnumya omutwe gamba ebyo binfudde kyendi lasita nze envuga yange bwe kusanga mukuba owedde bwolaba Roke Giant toweta nti mu bubi naye nze nsisima kye mwagala ngudde eddalu nkomyewo era nkyali mulalo bukyankubye essaawa za era amini simanyi nze naluzinga famire yange buli kimu ndyoku bamama b'abaana bange temunnoonya naswala dda gye nnaagwa naye ate era ndi ku muzuuli siruzinga sibanja teyammanja yoyo bannaye omusajja oyo yali wakabi abamujjukira kubanga ndowooza bajenero zamba bwe batandika ensonga ezo hip hop ne bavaawo yagenda ali mu America California Roke Giant najja omusajja oyo yakikuba byabadde annyonnyola byali mu Palm Awards ebyo naye maama ensi eno byebyo bwe bityo kati ne zireeta nnoono nabagambye atwesibyeko alien skin baba upcoming bano oba kisitole ki n'alyoka annyonnyola nga bw'asinga buli omu n'alyoka bannange mubyewulirireko David Lutalo buli omu amugamba akooka bamubuuzizza ku
bamugamba nti bannange alien skin endongo gyakuba yogiraba n'agamba yasose nakuseka agamba ate temubaleeta eno nammwe wemanga tugirebere abo temuboogerako bamugamba tetubogerako nti tebamanyi nti abo bayimbira baweddemu ssuubi basobole okukola ki okuddamu sigenda mwanukula bubi Jessica mutangazeemu katini nti kituufu yatugambye ffe tubeereeyo era gye tubeera gye tuli osegera ensonga ki luyolimba wala olimba olutandika negamba muli bambikomya ffe tuli mu ghetto osegera kirungi ageze n'akalaba babeere eri naffe tukole ki tubeere eno nange video nagirabye osegera so ffa teyogedde bubi nti tuyimbira nnyo abantu abaweddemu essuubi kale ne mbuuza nti David Lutalo ayimba ennyimba ezimalamu abantu essuubi okategedde yakyetangaliza nti abayimbira nnyo abantu nga baweddemu ki kitegeeza kati ye abantu abalimu essuubi ali bamalamu buki abalamu bali oyimbira bali bowadi bafune essanyu kati ate ye abowa buboyiwa ate buli omu kyewetuma kyoba ayinza oba nekyayagala nga ye bulandi ye okitegeera kuba naffe tubaire tumanyi nti ali muyimbi wa nyimba z'abakyala tusigwa okediddemu kati lwaki tebamuwa lwaki mu awadi tabeera mu female artist of the year ongambye ayimba nyimba z'abakyala okitegedde kati deni kati zino awadi zino David Lutalo bino abiveemu bwe tuba tunyumya bino David Lutalo tobimuteekamu ebyabayimbi okitegeera kati ojja mudinda muziri Miss Cave ezo bwe zityo okitegeera yaman yenga lwaki sikuleka olwaleero tunaddamu olulala kubanga ekyo kyo togenda sobola kundeka kubanga era saakunoonyeza kubanga ongambye gwe okyayina ebirala buuza ekirala David Lutalo nga tugenda ku makya nga ali ku stage abigula Miss Cup anti ogambye nti ye muyimbi wa nnyimba z'abaki z'abakyala kati ffe tuli nze ne muyimbi wa ggwanga okitegeera nze ne muyimbi wa ggwanga sofa nina n'akantu kali anako kayogedde n'agamba nti empologoma esigala mpologoma togiyitamu kamyu naye nga ate n'oluyimba lwe nayimba ne tosobola kunzija kuvako lwange neyanga mulo wabula negamba wavaayo oluli ne weeyita empologoma sakukalanya nange nakoyita mpologoma naye ate bwe twakusanga ng'oli ku malagala kyanaga bulaali tobangako mpologoma agenza okyogera nga twakiyimbako emabega nagamba buli ekigambo ekyogerebwa waneeno bulaadi tuba twakiyimbako emabega gwe nze nsobola n'okuzzaamu ennyimba zange nga buli kibuuzo ky'obuuza kikuddamu na luyimba osegedde nze ndi kamyu nze ndi kamyu zalawo ddene nnyo lwakati yalero zala yenze naye mu message yayogezza engeri eri professional kati nga abagezi ffe tusobola okitegeera nti azalayo ennyo okategeera naye kati sofa kiriba bwe kityo gwe wetuuma ky'oli bwe wesalawo n'ogamba ndi mpologoma on'okukola ebyempologoma bw'osalawo nti ndi kamyu era ojja okukola ebya kamyu. Okay, kati tusooke tuwummuleko naye tovaawo tukyaliwo. Olugambo mu kyenkya tuleetera omwana wo togenda kwejjusa okuwandiika abaana kugenda maaso ku Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School e Mutundwe. Oyagala kutema ku myaka waliwo ekizigo oyagala kasusu kagonvu akatakadwa anti-aging cream atazira lususu kizigo kya butonde ate nga kikolerawo VX Brilliant Shea Butter.